ensigo mu gataliiko nfuufu. Okukekereza ku nfulumya ku mmere kikulu nnyo mu bulunzi anti amagoba geeyongera ne mu kulunda ebyennyanja kino kitandikira ddala ku nteekateeka y'ekidiba. Ekidiba olina kitegekera emmere y'obutonde. Emmere y'obutonde eyo ziba nga nsiriŋŋanyi baziyita planktonis nti emmere eyo ey'obutonde nga bw'olaba mu nnyanja nti eyamba ekyennyanja nga kito kya grams 3 okuba nga kifuna like 96% on its body requirement protein. Nti bwefuna protein eyo okendeeza mu kuliisa ebyennyanja mu maaso n'obanga tosanga buzibu bwa kuliisa nnyo byennyanja byo kubanga ekyennyanja bw'okitegekera ekidiba kyakyo kiba kifuna protein bwe kifuna planktonis ezo nti kirya kitono kikendeeza ku nsawo. Ng'ofunye omugugu gwa kusimira ekidiba oluuyi olumu mu buwanvu luba lwa fuuti 4 ate olulala ne lubeera lwa fuuti 5 n'ebisenge ku njuyi zaakyo byonna bisimibwa tubisulise. Waliwo ekidiba ekitandikibwako kye bayita standard pond. Kirina okuba nga kiwanvu fuuti 2 obuwanvu, obuwanvu fuuti 4, obugazi fuuti 2. Ekidiba ekyo ate gye kitandikira eri amazzi gye gava nga gye tuyita water source walina okuba nga wa fuuti 4. Gye wekisemba ne wabeera nga wa 5. Kuba wano wekitandikira wekirina okuba nga bibiriira eri gye byebaka. Ettaka erisimiddwa mu kidiba teririna kusigala nga lyetuumye okwetoloola ekidiba. Terikkiriza mpewo okuyingiramu. Era ebiseera ebimu ebyennyanja ojja bira nga bizze kungulu. Bwe bijja kungulu nga byasamawo ebitolooza byagala mmere naye bagiyita gasping mu lulimi oluzungu nti biba biraakinga oxygen. Ettaka ne liba ligaanye okuteekako oxygen okuyingizamu oxygen kyobula nga tulijjako. Ekidiba ng'okisimya awali olutobazi ettosi likokotewo liremesa ebyennyanja okulaba obulungi. Ejja ne likwata ku maaso kuno bwe likwata ku maaso terya wadde ogiwa emmere. So kyobula nti olina okukakasa nti ettosi wansi liweddeyo ng'otuuse ku cholesterol. Bwe kiba nga wansi ddala okukakasa nti mu fuuti 4 ze bagambye okusimamu ekidiba ekyo era ekyaliyo ttosi leeta omusenyu oteekemu olongose ekifo ekyo wansi ku ttaka amazzi obutasiikuuka. Ekidiba kirina okubaako omulyango oguyingiza amazzi okuva mu kirabo okuŋŋaanyiza amazzi amapya agajjudde empewo ey'obulamu ebyennyanja gye byetaaga. Awali water source tuteekawo gye bayita reserve tank. Reserve tank eyo amazzi gali aga water source togaleeta direct ngayingira mu kidiba. Oyina waliwo kye bayita okupurifyinga oba okulongoosa amazzi. Amazzi ago tugalongoosa okwewala acid omungi ajjidde mu mazzi ago kuba tomanya wa gye gayita kutuukawo. Kati ogejja mu reserve tank n'okola gravity pipe eza gravity nga zirimu gravity nti gravity eyo neeba nga eyamba okuyingiza inlet then n'oba nga ate eri ku fuuti 5 kuba inlet ebeera mu fuuti 4 ezisooka then outlet nebeera ku gundi ku fuuti 5. So kikuyamba okubanga ebyennyanja n'ebifuluma oba amazzi ogakyusa gaba gakyuka kuba gaba gafuluma tegoonooneka. Ekidiba eky'obugazi bwa fuuti 2 ku buwanvu bwa fuuti 4 mugendamu ebyennyanja 32,000. Omulunzi w'ebyennyanja ono Ali Kiyaga y'omu ku bagenda okusomesa mu mwoleso gwa Harvest Money Namboole okuva ng'ennaku z'omwezi 15 paka 17 omwezi ogujja. Ndi Dennis Kyobe ku Lwabukedde TV.